Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala, ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: Note 7 Note 2, emu Note 4, emu 25, oba Note 755, 31, 731, oba Note 777, Note 23, nnya Note 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Kitalya kwegamba kutwalibwa ekitalya kyekyankalanya program zonna olwende twali twakiteekateeka nga twali tulina okukimaliriza. Niba kitukwesa ate munnange nanti kasaba atandika okutuzoganya olaba kuba n'abantu abagenze mu church tiyagas kati ate emikolo just so okwewala okubeera nga tebatukyankalanya ate n'okuweesa families ekitiibwa kyayo tuba tulina okikola nga kyamunda nga kyampolampola munda muli. gino gye gitandika oba ali emyanya egisingako? Kaseera kano tusooke tugendera awo kubanga era mu Africa naawe musobola otambulirawo. Twabadde mu kukyala mukwanjula, twabadde mu byonna 2 in 1 byonna 3 in 1 3 in 1 osooka n'oweetonda kubanga obadde obeera n'omuntu not formally okitegeera nga tebakwanjula ngayo mu famire ye obwo gubeera musango mubeera muli mwena mu musango ebeera nsobi so oba n'ogenda okwetonda ate kirungi nnyo ekisonyiwe ne bakimpa so ate ne bakkiriza n'okumuzaala musange sonyi lwakifunye so zenafunyemu nnyo era ndi happy nnyo nti kati nina famire mwendi fuli nga ndi mwana waayo fuli sinina kuba simu kugendayo sinakola ki nyingirawo nawona wenjagalira kuba ndi mwana wa munyumba omuzaale kati omuzaale. Ki ekiddako era obulamu busigala butambula yanti tulina otambuza obulamu tukuze abaana baffe ate ngera wetulwanirira eddembe lyaffe nga bannayuganda kubanga sandyegadde baana bange kubeera mu nsinga eringa bweri kati abaana tebasoma abaana abasomye bonna bafuluma gwanga bagenda kukola mirimu gya bwa house girl kyokka ne gye bagenze tebali sure nti oba gavumenti ena sente zeyateesa n'ensi ezo ze bagendamu gye babasindika babeere nga baba protectinga so tulina osigala nga tugezaako okulwanirira eggwanga lyaffe Uganda libeere nga litereera nga olaba abantu bebadduka amawanga amalala ago tolabangayo mu South Africa nga ze Uganda asimanya anoonya mulimu toba ayagala kukola mulimu gwa bukozi kulwaki gyegiri emirimu eyo kale newegibanga tegiriyo wabeerawo system esobola okukulabirira wadde nga oli unemployed tiwabawo akasente gavumenti kesobola okubawa ng'abatuuze nga bannansi kubanga ensi ngagge ekimala okulabirira abantu baayo so naffe tusobola okwakivinga ekyo kasita tuteekayo omutima ne tubeera nga tuli ku mulamu ogwo ogw'okutereza eggwanga lyaffe. Nga kino kyawe gye kisooka ekiba abazadde tuzaala tugenda gye mu kanisa? Nze sigenda mu kanisa, nze ndi wa muzikiti sewo. Tugenda gye mu muzikiti? Tujja genda muzikiti. Lwaki oyagala okusaba okukulula ekirabo nga tekinnaba kugira? Mwezi gujja mwaka gujja bakwolwa? Mulimanya mu tayimu eyo nga bwe mwategedde ku ky'okukyala kwanjula byonna n'olwo olunaku mujja lutegeera bwe mutyo. Waliwo ayinza okugamba Nubian abaddewo mu struggle tutaga omuyambako biki ka support mbanya sente Nubian bakwagala nnyo era ne support olunaku olwo lunabeera lunaatera otuukirira tuliyita mu bantu baffe mu kimpowooze si bonna bonna ate tusobola ebintu naye byakyuka ebintu ku ludda olwaffe byakyuka nti wabaawo sabotage mu buli kimu so tosobola nakumanya ni mukwano gwe tosobola kumanya mulabewo naye bakwano baffe ate betumanyi tujja bayitamu mpolampola nga ekiseera ekyo kituuse. Bannayuganda bajja beebuuza ekyo tumwapanze ekipange kineeno Mikie Wine ku Lwomukaaga kusanja nga tusulamu omukolo kyali planned? I think it was a coincidence nga we nakugambye
enteekateeka zaffe zaali twali tuli mu kuteekateeka naye pulaani zonna ne zigootaana olwa gavumenti olwa regimu embi okukwata abantu abatalina musango ne bateekako omusango ate ne batuwangaza mu kkomera. So ebbanga lye namala mu kkomera kyekiseera bwe twali tuteeseteese okukola emikolo egyo. So kino already tubadde nga kiri mu pulaani era wanafuluma ne tusigala nga tulaba engeri gye tuyinza okituukirizaamu. Ate ekya Mikie okulinaana nga walwa mukaaga gwe ng'oli lwasaana. Nga bwe nagambye kati ne Mikie naye abadde n'enteekateeka ze nti buli omu akikola mu ngeri ye. So it's by coincidence nti oba kisima kyatukutte ne tugwa ku weekend emu. So nze nkyempuresinga kiraba ng'ekisima okubanga nti dates tujja kuba nga tucelebrating almost zimu tuyinza n'ozigatta ne tucelebrating ku lunaku lweru. Abantu balowooza omuntu abali mu struggle aba talina kusanyuka bagamba bati struggle ali butandise kukola mikolo. Manyi abantu gye beeri boogera ebintu abantu basobola okwogera bwe batyo naye mu struggle oba ne family oba n'obulamu bwo nti tosobola nti ndi mu struggle kati obulamu bwange bwakoma nti ate wekijja mu family wetaaga emikisa gy'abazadde ate obeera omunywevu mu family yonna yonna gy'ogenda otambula n'ebisima ebyo. So oba olina okutereeza ebintu by'omu maka oba olina okutereeza ebintu bya families ne bakuzaala mu family ya mukyalawo ne mubeera banywevu kubanga tomanyi ekintu kiyinza okutuukako anytime kati ekikutuukako nga muli mu mbeera eyo nga tebakumanyi omuwala okitegeera kiba kijja kulabika bubi. So waliwo ebintu bitunda okutereeza naddala ebintu bya family naddala mu Africa wano nti tukyalina ennono tukyalina ebyobuwanga. So tulina okutuukiriza enkola ezo tulabe nga tufuna emikisa gy'abazadde baffe. Awebanga kyoli mukolo nyingi gyalavaako katono nnyo weekend maybe bize emikolo gikuwuuba kusomba bibbo okola otya amuyimbimu nammwe omulangira Ssuuna yakutya munyamulire munnaffe namutwala ku kkooti kati alikitalya. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Ensonga y'omuyimbi ne munnamawulire oza kyogerako otya bisale tuliko esaba okwesibya bila matomera? Nze ndowooza wandibaddewo enkola esingako awo okutuuza sayidi zombi. Usually ne mugenda mu kooti ebawa chance okumediatinga ne mutuulamu ne mulaba bamusobola okugonjoola ensonga ezibakyankalanyiza. So nze nabadde ndowooza nti enkwata ennungi yandibadde yakusooka kutuula kulaba engeri gye bagonjoolamu ensonga ezo nga baziggyemu ab'obuyinza kubanga baaba obuyinza gwe mulimu gwabwe oli wakola omusango naye ng'ate n'ekirala abayimbi ne media houses tuli family emu nti wembeera ntune entertainment n'omuntu akola ku TV abeera mu entertainment. So n'omuyimbi ali mu entertainment kati nga family kino ekizibu twali tusobola okukimaliriza nga ffe ab'omu nnyumba ne tutakitwala wabweru. So era yes ensobi zibeerawo naye nze nandisabye omulangira Ssuuna n'abawa chance ne batuulamu ne boogera ne boogera ne balaba nga ensonga bazigonjoola. Showbiz era nga ogamba showbiz is show business nti bintu byakwerabisa kitegeera nti kulabisa your lifestyle yengeri gye weetunda ne brand yo ogirabisiza otya okitegeera nga olaba mu Bible omusajja omu yali omubi ennyo nga tebamwagala naye kubanga yalina akawaani ka showbiz Zakayo yawalampa omuti okitegeera mu bonna Yesu gwe yalengera kubanga yasobola okwerabisa.
so ne mukakatira bamusomako mu Bible. So showbiz obona okwerabisanga omuntu kati n'abantu bennyini kati namwe muli mu showbiz kubanga omulimu gwammwe kulabisa bigenda mu industry. Wamawulire akumawa mwene embeera munnamawulire kati mu journalism buli mulimu guliko ethics zaabwo. Omusawo alina wakoma, journalist alina wakoma. So sometimes kyetagamu okubeera professional nti kale oyinza okuba nga okola omulimu naye ate tolabisa nnyo munno okugenda mu personal life kubanga oyinza okikola ate no ending nga ohatinze omuntu oyo nti munsi z'ebweru omuntu bayinza omulabisa nakomitinga ne society. So gwe ng'omuntu tulina okukola gino emirimu nga tulimu ak'obuntu. Kitegeera mu Africa tulina obuntu nti buli omu muganda wo muyise nga muganda wo gwe kyokola muno wandyagadde bakikole kale bwekuba kulabisa wandyagadde bakulabise bwe batyo. So tuteekemu ak'obuntu. So twandikozesezza amateeka g'obuntu yatubeere nga tuteekamu obuntu bulamu. Okay, recently last week Ismail yabawa kaadi ey'okugulawo woofiisi ye naye olunaku olwaleero omulamuzi amuggalidde era ku nsonga y'emu. Ensonga y'esinza gyogerako ki? Mukwano gwammwe bloga ensonga z'Isima nga omukulembeze waffe wagamba ensonga ezitalina makulu tetunaziwa nnyo makulu. So ensonga zo ebisaagala nnyo ziwa makulu zigendera awo. Kale si kirungi ekimutuuseeko nga ogamba obuntu sisobola mwagaliza ekyo kubanga ekyo si kyendi. Mutima gwange njagala buli muntu ali bulungi naye nga we nagambye nze nsaba omulangira Suuna batuule then balabe engeri gye bakikwasaganyiza nga bajemba n'amateeka. Nsuubira waliwo engeri gye basobola okukikwasaganyiza. Kisoboka bulungi. Kisoboka kati basobola bonna side zombi kati ebbanga omanyi obudde gye bugenda nga buyita libanga ddagala. So by this time obusungu tebukyali eri gye bwali ne bano abali boogera ego tezikyali eri gye zaali. So kitegeeza basobola okusisinkana ne boogera nga abooluganda zino ensonga ne bazigonjoola. So nze kye nandisabye yesaala yange kibeere nga kigonjoolwa nti ne industry esigale ng'eri bumu kuba twetaaga okulaga obumu mu industry. So tulina okumaliriza ensonga zaffe ng'abooluganda. Ekisemba yawe balina ennyonda omuziki kiki Nubian abantu bakubanja oba wakomawo omuziki era onsanze mu studio mukama wange kyekindeeta ku studio tulina ennyimba ezigenda ofuluma ennyimba zo tuzikola era collaboration n'omukulu principal waliwo ezange eno wabaawo n'ezikolabo. So it's a mix ya projects zanjawulo. So babeere bakakkamu babeere bakakkamu. Kale bigambo ebisembayo mukama wange. Ebigambo byange ebisembayo njagala kuttira bannayuganda okuteekayo omwoyo ku nsonga z'eggwanga nti ensi gye tulina ye Uganda y'ensi yaffe. So kitukakatako okulaba nga tuzanya paati zaffe mu ngeri yaffe. Buli omu asobola okuzanya paati ye n'olaba nga Uganda ekulaakulana ng'eva wano weeri naye n'embeera gye tutambulirawo bannayuganda bagenda kugwa mu ggwanga. Kitegeera ffenna tufuuke bagwire eyo gye tutambulira ku lwaki Uganda eremeddwa okutambula mu ngeri gy'erina otambulamu kubanga tuli bagagga ekimala okuba nga tubeera mu nsi yaffe nga tetuli bulungi. So saagala mwawule ebyo babagamba simanya politics waba politicians tebabalimba. Politics yeggwe politics yasalawo buli kimu kasita oba nga oli mulamu ate olaba nowoofa politics akulumbayo. Kyova olaba politicians bajja ku wafiiriddwa omuntu ne babaako bye bagamba eri eggwanga. So temweyawula na politics. Policies ze bakola mu parliament bibyo bye tutambulirako. Bwe basala omusolo gwegwo gwogenda osasula. Ebbeeyi basoma budget mu parliament yeeyo gyogenda otambulirako nga munnayuganda. So tufeeyo nnyo okulaba nga tufuna abakulembeze abalumirirwa Uganda era abaagala okulaakulanya Uganda ne bannayuganda. So tubeere nga tulwanirira eggwanga lyaffe mu mbeera yonna.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.